Obujulizi buleeteddwa. Guys, tusikema obamwe mugikoni Waiteka moya yo. Saba kubita bebe bane twetegerezeeko gamukwanikiramu nko wano. Aha. Mukage kubita bebe bannange. Mukage kubita bebe. Let's see please. Kindly. Thank you so much. Boss. Gentlemen. Tiru. Michael. Thank you so much. Honorable. Segirinya. Olubuli muno. Obulubuli muno. Abula. Honorable. Sokoinga. Honorable. Segirinya. Honorable. Muno mulimu gwawa. Honorable. No voy a caer empezado. Caer empezado. Just get your camera. Mabiru. Sokoje. Sauri mwana kwa ulinzi. Baadhi zote kali wa zote. Hiyo. Hiyo klari. É um peixe ali.
bayimirire mu layini bwe batyo no naye wali abaliyo bimirire mu layini abu nini wali abakozi abana ni byonoone kati Papa, vayo na okasimu. Mic this side. Microphone this side. Papa. Diteke ko. Diteke. Kenda muyiga wali ne bwana ekutume buzizi serving seven support but leke tusabe we have come here to report the safety of our boats. We know who stole them, working with who, and how. We have collected and we are still collecting everything. We have brought them home. And the suspects are three. The respondents, we call them suspects. Yoweri, Museveni, the second is the Electoral Commission of Uganda, and the third is the Attorney General. So we have come to report them. We have done the paperwork and we are still collecting evidence. We have gone through a lot. We have been in hiding because we knew they want to report. What we want from court is nullification of that election where Mwakabba was declared. We do not want him to participate in the elections in Uganda again because he is an agent of violence. All the elections he has participated in have been violent elections. He is the common denominator in the electoral violence of this country. We do not want the army to participate again. We do not want the RDC to participate again in electoral matters. Thank you very much. Firing ebijibaita firing with the medal Lubega Segona ayogeddeko gye muli abalamuzi bakyalo kati tufiring now we are firing kooti obujulizi buleeteddwa bwonna ebitabo nga binene bulungi kati kyetuliko kwe kufayiringa abalamuzi baze medali Lubega Segona mwolabyeko asitudde obujulizi bwonna abuleese abatawulidde byabadde agamba tuze kuwaabira abantu basatu esooka Timuhabulwa Yoweri Kaguta Museveni owokusatu Electoral Commission ya Uganda owokuna Attorney General wa Uganda be bantu basatu betuze okuwaabira olunaku olwaleero bantu basatu baze okuwaabira ekigenda mu maaso awo kyakufayiringa musango kibayita to file they are filing Sama Yes, continue. Dake saigiri katu.
They need to rush and get me the drop in signing a code. Okay. Because get that drop and come. Signing a code currently. Then we are then Watagamba take the because the moment they are going at the person of Napoli or come out on it and signing a code. 1.1. As for that, because thing when you get it at draft, they are going to Nicholas. No, If you have drafted, at least better. But I don't want it to come closer like this. I'll stop here. Usibona photo yitegereza amazina yanjye. Let me know. Let me go. Afande, bagala kafari mubaziza. Omuganda afande musana kutula. Afande. Ndafuka kitabo kino. Afande. Kiwedde.
They are receiving. Ligwayo muganda wange. Kirete kikaba tekiba kibba buli omu alina okujja ku kino. Sobo kola iseno buyiseni ani ndi bano mujje obujja omugambo yitewo nego sobola okujja osebo signing a coin.
You have already given yourself a copy. No. This is photo.
I want to do this. Akanyonyode naye kaakanyonyo kuli mugoye. Tuwandiike wano nti page 16 missing of us something. Ngenda kitwala. Ngende kiwera kati. Kati bagikoneko. Bagikoneko. Bagala kukola. There was one that we were saying it is That's why we choose this one. Lwatuguze lwakurusinzinga anda bantu ekyenyi enti kyasiige nakusiiga nsiige nakusiiga wano bagitegedde mujju Huyo mtara register. baregistra ategeka omukwano mpozi biri ntawo emikasi 25 ebitabo biri ali mu bitaano omukamuvaemu Mwakabba 25 books nga mubiranga bibiri birina biri mu butaano bazemmula obataddamu nakwesimbawo Ayo. Maybe it's a green. this update Mr. Update.
Muko tonnaba. Muko tonnaba. Tonkubira musinga.
Kojja. No, just taking pictures. Never have a response wandekerera abasajja ne banyaga
Okay. Embeera mujayi wetu webadde embeera wetu webadde kibayita filing twali tufayiringa musango bajjaji bajja basayiningako ne bakkiriza nti bareceivinze then ne tufuna registrar najja nasayininga ne bastampinga. Now they are carrying the books to the registry. Basitula obujulizi bwe bubaddemu ebipitabo ebinene bye mubadde mulaba binene nnyo bibadde mulaba bibaddemu obujulizi bwaffe bwonna. Bayingiriza mu kooti abisomba wali babiyingiriza wano obujulizi bwaffe babutadde wano munda. Omukyalo yabusomba wabuleeta babadde abuuza what is going on. Tubadde tufayiringa musango mulaba ttawe basitudde babujulizi obujulizi bwaffe bwonna buli omu. Nono simanya yabadde mpalana buli yalidde ku mbaga yabe kumunenga kiriyo kasita okwata ku bitabo nagenze omanyi ekifaananyi kyo nga bagambe kiwala Is she taking them in the workers? I think. Wageze bitereka paka ebirala bibyo. Obujulizi bwaffe this immunized generation is not easy. Tetusaaga. What an organized party is this?
Before you start, kana Uganda. Ani kana luzungu bakendere. Ona leo tugende tutandike. Ladies and gentlemen, we want to thank you for taking interest in this process. It is part of our liberation struggle and it's part of our democratization process. As you all are aware, we witnessed so many challenges in these elections, including but not limited to what you're witnessing out there. That's what we've been going through for the last 5 months. The brutalization of our supporters, coordinators and campaign team. Above all, the brutalization of our candidate. You must have been following and watching videos from across the country, polling stations where soldiers would come and invade polling stations, where they would come with pre-ticked ballots, where they would come and pick ballot papers, tick and then stuff into the box. You must have witnessed the inflation of the register. You saw how Museveni's votes were inflated. You saw how the entire electoral process turned into a war situation, a situation of terror. Those of you who are young and not as old as myself must have seen, or you cannot have seen. People of my age must have seen how Museveni participated in the 1980 election, 1996, 2001, 2006, 2011, 2016, and 2021. So you get to the inevitable conclusion that is the commonest and only common denominator in the electoral violence in our history. And therefore you know that any election that Museveni participates in can never be a peaceful election, can never be a free and fair election demanded by the Constitution of the Republic. You must have seen how Museveni has been humiliated at the polling stations across the country, except where there was no voting. In this country, there are places which Museveni has turned into no-go zones. They find your supporter, they find your agent, your coordinator, he will be arrested. Thousands of Ugandan people are in prison. They are in CMI in Empya, which is the latest torture chamber created by Museveni and his henchmen. Much India, the court martial, it is turned into a place for settling political scores. A conglomeration of all those and other complaints would lead us to one inevitable conclusion, that Museveni cannot be left to cheat and steal scot-free. That background is enough to bring us here, and this is where we are. This is one of the steps and stages in our democratization process. And I think it is the civil way to go. We've had questions. How do you go to those courts? How do you trust them, etc.? You must let every Ugandan and every Ugandan institution do their work. The voters did their work, they spoke. The Electoral Commission facilitated one man to cheat against the voters' will. The Electoral Commission did its work rather imperfectly. We're here. You must allow court to do its work. We're here to allow court to do its work and execute its mandate. You want me to tell you the next step after court? You want to hear that? Yes. Celebration.
and swearing in a new president. So if Judge Iweri thought he's safe, he's not yet there. No time for merrymaking. I know he's hiding. We are going to look for him, we shall trace him, and we shall serve him the summon from court. That's the way to go. This game is not yet over until it's over. Not yet, because the Electoral Commission, the suspects must also be given time to file their response. We are also continuing to collect evidence from across the country. We may continue in hiding the same way we've been doing, because we know they've been looking for these papers. We know they are looking for more evidence. Immediately after the election, they placed our president under house arrest to avoid him signing this petition. For us to be able to get him out to sign this petition, we had to go to court, as you are aware. Immediately after the election, as we were collecting our declaration of results forms from across the country, they were arresting, torturing and beating our coordinators wherever they would find them with DRA forms. We were photocopying our DRA forms for purposes of tallying. They went to where we were photocopying from, arrested the person photocopying, and took them. Stupid enough, some of them even had to acknowledge them as exhibits. Exhibit over which offense? General inquiry. That they were conducting a general inquiry. The same uncivilized group came and took over our offices in Kojja. As we speak, we cannot access some of the documents. And they thought, rather mischievously, that way we would not be able to file this petition. I can tell you, we have filed it. They are looking for these papers. Some are somewhere up in the sky. They will not access it. The respondents stroke suspects are the perennial suspect, Yoweri, Tibuhaburwa, Museveni, Yeseri, Kaguta. The other one is the usual suspect, the statutory suspect, Electoral Commission. And the third is the Attorney General of Uganda, who let the dogs out onto the streets. Those are the suspects, those are the respondents. So are you most... What's the cost of court that you've been... Sorry? The costs in the court. The costs we have paid. The statutory fee. What did you say will happen after the court? After the court? Celebration. My question was, there were two options. Why wouldn't you ask the court to look at the results and declare your candidate the winner? Why would you rather go for a nullification and call for a fresh election? We still want Museveni to lose weight. We will have to go back for another election. Museveni will lose weight, he will fail. And that way, Uganda will be safe. Uganda. Ekituleese wano si kizibu kutegeera. Okuva edda nedda bwe baakubanga enkoko, ng'okwata agibye n'omutwala ku kitawuluzi ku muluka, ne mmuggyawo ne mmutwala ku ggombolola. Museveni yatubba, tumulese ku ggombolola. Bwe mumusangako eyo mutukubire kati mmanyi ali ku misinde adduka. Kubanga alemeddwa okutubbako empapula gye tubadde tuzikolera nga batuyigga era nga tebamanyi. Babba declaration of results forms, ne bakuba abaana baffe ababeera nga bazikuŋŋaanya mu field, ne babasiba, ne bazitwala. Ne balowooza nti ekyo tekibamalidde, ne bakwata president ne bamugalira mu maka ge aleke kusayininga petition. Ne batakoma ku ekyo, ne bazingako ekitebe kyaffe baggaliremu empapula n'obujulizi. Nga tebamanyi nti obumu ku bujulizi twabukweka mu bbanga mu bwengula. Ab'omulembe gwa Museveni kizibu okutegeera kiki kye twakola okuwanika obujulizi mu bbanga. Ab'omulembe guno mukitegeera. Omubbi tumukutte tumulese ku ggombolola. Tumaze okumuwaabira ne semanisi zifulumye. Ekiddako kumuyigga we tunaamusanga wonna. Oba yeekwese wansi wa kitanda, oba yeekwese mu kiraalo kya Nteeze, akimanye nti tumuyigga era tugenda mufuna, tumuwe empapula zino, atajja guma zambiro. Alina okujjako wano ate mwetaaga. Museveni tumwetaaga mu kaguli ekyabeere ng'akimanyi. Mumanyi bulungi nti Museveni abadde mu bululu bwonna obwa Uganda obubaddemu obuvuyo. 1980 ab'emyaka gyange mukimanyi. Nejja mu 1996, 2001, 2006, 2011, 2016,
ne kano kasembyeyo okwetabamu nga konna ajja akoleramu effujjo n'obuvuyo. Abavubuka ab'emyaka gya Yoweri Tibuhaburwa abakola effujjo mu bululu ne batatta n'ensi n'erinnya lya Uganda bubakeeredde. Guno gwe gugenda okubeera omulundi gwe okwesimba mu kalulu ka Uganda okukakoleramu effujjo. Eno y'emu ku steps yegimu ku mitendera mwe tuyise okutebenkeza Uganda. Tugenda kujja ku kiddako era mumbuuzizza naye kati bwe munaava mu kkooti ki ekiddako? Bwe tuva mu kkooti ekiddako kujaguza. Mubadde mulina ekirala kye musuubira mbagambe ekiddako? Tetugenda kussa byakulwanyisa wansi okutuusa nga tuwangudde olutalo nga n'engule eyambaddwa. Ffe tetuzze kumenyawo institutions za Uganda oba ebitongole, tuzze kunyweza bitongole bya Uganda. Kyekituleeta mu gavumenti empya. Buli muntu mumuwe omukisa akola omulimu gwe. Anaagukola obulungi ajja kwambala engule, anaagukola obubi ayina empeera ye. Abalonzi baakola ogwabwe ne bagukola bulungi. Omubbi n'akwata mu kalulu. Akakiiko k'ebyokulonda bwe twakawa omukisa okukola omulimu gwako ne kagukola bubi. Tuzze mu kkooti naye ekola omulimu gwayo. Saagala kutandika kudda mu byemabega wadde ebyokuteebereza. Kkooti katugireko ekola omulimu gwayo, bw'eneemala gukola olyoka ogiramule. Saagala kulamula gwe siwadde mukisa. Waliwo abalamuzi bangi wano abateetaba mu misango egyayita. Waliwo ebintu bingi wano ebikyuse. Omulimu gwaffe kukuŋŋaanya bujulizi. Tulina bwe tukuŋŋaanyizza ne tubuleeta wano, obulala tubukwese mu bwengula n'obulala tukyabukuŋŋaanya. Buli alina obujulizi butuleetere. Eno ensi ebakwatako. Buli alina obujulizi bwonna obulumiko eyabba obululu tutegeeze tutuukirire. Tujja kubukwata tubukuŋŋaanye tubuleete mu mbuga gye baleeta aboonoonyi. Omwonoonyi tumulina n'ekirala atulabira ku Museveni. Temumuyamba kwekweka guno tajja gumazambiro mututemyeko kubanga tumuyigga. Tajja kwekweka. Ateeka okujja wano okwewozaako. Muwaabye ku lwani era baani bwe muwawaabidde? Tuwaabye ku lwa President waffe National Unity Platform era yawangula okulonda kuno, Robert Sentamu Kyagulanyi. Tuwaabidde ababba obululu n'ababayambako mu kubba obululu. Eyabba obululu si mulala Yoweri Tibuhaburwa, Yeseri Museveni Kaguta, bangamba mutabani wa Kaguta. Tujja muyiggayo ne bw'anaagenda ku ttaka lye yasikira erya Kaguta, tujja muyiggayo. Abamuyambako okubba obululu ke kakiiko k'ebyokulonda nako kali mu mbuga, kalinda semanisizaako. Omuntu owookusatu ge magye ne poliisi tuwaabidde atonejje n'abatwala abawolereza kubanga yawolereza ababi era abamenyi b'amateeka. Abo be basatu be tuleese mu mbuga. Lwaki musazeewo okusaba kkooti okulonda kuddibwemu okusinga okulangirira Kyagulanyi? Tukyayagala Museveni okulaba ng'akogga. Twagala tumuzzeeyo. Museveni twagala tumuzzeeyo. Ne bw'anaabazze kuwagirani kubanga jjukira tusabye tebamukkiriza okuddamu okwetaba mu kalulu. Naye ne gw'anaaba aleese okuwagira n'ayimirira naye katuuti. Twagala akogge naye. Oba oli awo omutima gwe tunaaba tuli awo ne gukola emitima gy'abakadde abalala kye gikola okusalawo okwewummuza. Kati mbadde mulowooza ebintu ebitava mu mukwayiriza mbamanyi. Olwo ekisembayo ogambye omusango mutandika ddi okuguwulira? Omusango bagenda tutegeeza bannaffe abakulira kkooti ddi lwe tulina okuguwuliriza okutandika okuguwulira era bajja kutuyita okukkaanya ku puroguramu nga bw'eneetandika. Bannamateeka kaakati tukyalina faamu za bannamateeka ozituukidde wano nga ziweze 12. Bannamateeka abali omu tetunnaba kubagattagatta naye tuli mu 25. Mmanyi nti Museveni agenda kusasula looyo omu kubanga yeetegekera nti ezisigaddewo okuziseevinga nga pension. Bw'anaaba ayagala era tusobola okumusondera. Emirembe gya Mukama waffe gibeere nammwe. Honorable Katini nnyo.
kintu kimu kyoyogedde kiki kye mwagala njogedde ebintu nedda ku bye mwagala kiki kye mwagala basazeemu okulonda balagire Museveni ave mu bululu bwa Uganda tadda balagire amagye gave mu bululu bwa Uganda tegalina mu business balagire ba RDC bave mu bululu bwa Uganda tebalina mu business bagambe nti akalulu tukaddemu tetwagala bingi n'ekirala Museveni atunde ku nteeza atusasule ebintu bino ebimu kooti era yabiragira mu mwaka ogwo yes tugambye baddemu babalagire n'okuleeta amabago agatereeza amateeka ga Uganda tetujja kukoowa kuwaliriza nampulira zibi okukola kikyalina okukola naye tekyeraliikiriza ffe kooti eragira Attorney General mu mwezi gw'omukaaga nga tuli mu gavumenti tujja kuleeta amateeka ago. Briefly in English, those recommendations, some of them were made in Yes, they made those recommendations which some Ugandans did not have the capacity to execute even when they occupy those high offices. So the hope is this, if we get that reinforcement, because in June this year we shall be in government, we shall bring those laws. And so, if you can read me through what you want. One is a permanent injunction restraining Tibuhaburwa from ever participating in the elections of Uganda as a candidate because he's violent and he has openly and proudly said he's the master of violence. To restrain the army from participating in elections, to restrain the RDCs from participating in elections, in the electoral matters, to declare that the election was a nullity, to order for fresh elections, where we shall be meeting with somebody Museveni will be supporting. biwedde mubiwulidde bya kanso naye abyogedde muwulidde tusaba okulonda okupya tusaba amagye gave mu kalulu kano tusaba Timuhabulwa yose eri tadda mu kalulu